Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwena mwena bagifollowinga bagita Faali TV ki omubiri gwa Mese Bontwe oba Omulambo Gwa gumaze okuba nga gutuusibwa mu ggwanga Uganda emisana galiro mbina masawo asonga ate n'empuuga ono azimbye essundiro ly'amafuta oba petrol station bitundu by'e Masaka ngenda kuba mbikutuusako mu maaso bagita Faali TV UG bagita Faali TV UG mbali nnyo okuba nga mugifollowinga watunaba kuba ng'osubscribinga ngenda kusaba subscribing onyegende kale sikala ng'ogyekomedde kwana amawulire mba nago each and every single day agaba gatambulatambula ky'olina okukola kiri kimu kyokka konfollowinga nfollowinga subscribinga nyega ku kade banga bona subscribinga nonyega kade ojja kuba receiving ka notification nga taddeyo video wano ku Faali TV UG n'ensonga kikole mpoga azimbye essundiro ly'amafuta oba petrol station gemawulire agatambulatambula akadde kano ku social media bangi bagambe nti mpuuga ebitaano akoze ki nti byakozeeko essundiro ly'amafuta jjukira information ya linkinga nga kiraga mpuuga bamuwa obukadde 5 ntira n'ava mu kibiina kyeyalimu nti nakola ki nti neyeegatta ku kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM bangi bagamba nti obukadde 5 obwo nti bweyakola ki nti bweyakozeeko essundiro ly'amafuta bingi byegula ku social media jjukira mpuuga ekifo kyali akwasaganya wali mu kibiina ekya NUP kyeyalimu kyeyavaamu bakisikisizza amanyikirwa nga Muwanga Kivumbi kiraga mpuuga yagobeddwa mu butongole manyi oli ekifo kibadde weekiri tebanakiteeka mu muntu mulala yenna wabula kati saazi bakitaddemu omuntu kiraga mpuuga yakoze kiyagobeddwa awali basinga beebuuza bagamba lwaki ebifaananyi bya mpuuga tebabijja mu woofiisi kubanga ali ku kitebe mu woofiisi ebifaananyi bya mpuuga bikyaliko ku bisenge abasinga beebuuza lwaki ebifaananyi bya mpuuga bikyaliko bangi bakyakyebuuza naye nga nsonga zeezo yakoze essundiro ly'amafuta mpuuga omusimbi guba bamuwa oguwera naye nga ensonga zimu kwezitambulatambula akadde kano ku social media nozitulengera empuuga NBK Energy yakoze essundiro ly'amafuta Masaka bantu bangi bavudde nga bagamba nti empuuga bantu bayinza obutamulonda wadde ne ku LC niwanabeera ayisimbye ku LC ne ku bwachairman tayinza kufune wadde obululu obuwera 20 baba bye bitambulatambula akadde kano ku mitimbagano gya social media abali Canada mbatumiddeko ne Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abali mu ggwanga erya Qatar mu Doha abali Uganda mu Kampala namwe mbatumiddeko n'embeebaza ne bagamba nti muli big nnyo kubanga mugifollowinga bagita Faali TV UG kugamba nti comment section bw'eri awo bakapuntira mu comment section ate osigale ng'ogifollowinga mwongere okubanga mugyekomerako updates mba nazo eziba zitambula okwetoolola eggwanga lyattu Uganda mwongere okubanga mugifollowinga ate mwongere okubanga mugyekomeddeko amawulire mba nago agaba gatambula okwetoolola eggwanga lyattu Uganda comment section eri awo wansi awo oba kabuntira mu comment section ate osigale ng'ogifollowinga binaggwerawa binakomekerawo ensonga za mpuuga petrol station ye gyazimbe bitundu by'e Masaka ebifaananyi babifulumiza byeyo munnanke ewedde era ndoozi tetandise okubanga ekola information endala eyongedde okubanga elinkinga mbu ekifo kino bakyakola ki bakyakidduukanya era bakyakiddaabiriza nti bongere okubanga bakola ki bagiyooyoota yongere okubanga enyirira bitya yongere okubanga erabika bulungi bagyongere okugikola kyo giyoota naye nga jjukira aba NUP bagamba gwe ssebo gwamanyi oba okola biki ffe tukyakwetaaga todda genda bamugoba dda n'ekifo nnaku olweggulo bataddewo Muwanga Kivumbi mu kifo ekyo oba badde tunaba kukitegeera ekifo kya mpuuga bakitaddemu omuntu omulala kiraga nti bamugobye Luganda ekifo kibadde kyalo nga basinga balowooza nti bayinza okumuddiramu nga Kabaka Muteesa we yaddira mu bwobugulu obumpi obwobugulu obutono bano bagambye nedda tetuyinza kumuddiramu ku kye yakola ekyokubanga akkiriza omusimbi ogwo ogwamuweebwa
tuyinza kubanga tukakitunza kubanga tukikiriza tuga tugenda mbisa bya campaign tugenda mbisa bya kulonda mwaka ogujja balonda mu 2026 busa kujja kubera mwezi gwa January oba waliyo kulonda tugenda mu campaign ndio satandika mwezi gwa 8 oba gwa 9 we watu kubanga zitandikira songa zezo munange eyo ngavudde ngenza kusaliza eno ewa Amoti Ombalanguzi Mese Bontwe Omulambo Gwa gutuusiddwa mu ggwanga Uganda okuggyibwa mu Amerika nabagamba nti baaba omuntu wabanga mulwadde nga tolinawo kasente kakusonderezi nga mulwadde nga basawo bagambye tagenda kuwona mugyeyo omukomye we Uganda ng'akyali mulamu kubanga banne omulambo tegujjikibwa mu Amerika eyo omuntu bw'afiira mu Amerika ng'ensimbi zakuyiiya baba ekiba kyangu olunaku olw'eggulo mu kiro omulambo gwa Mese Bontwe gwatuusiddwa mu ggwanga lyattu Uganda okuva mu ggwanga lya Amerika era nga munanga wo nga gutuusibwa Kitalo nnyo Bambi mu nkambi ya Amalula musajja afudde ne wayiseewo ebbanga zinali manyi bamuziika nadda tegeeza okulya nga bagamba nti ate enteekateeka z'okukomyawo omulambo gwe zikola ki ziwedde agenda kuba kumezebwa olunaku olw'enkya nga eneewuunya kubanga ebbanga ggwanvu ne wiiki eweze jjukira biseera byafiiramu isi mwaka guwedde oba Disemba nga yakatandika oba ndowooza Disemba oba nga yakatandika waliyo n'essho ya Amoti Omubalanguzi ebiseera ebyo ebbanga ggwanvu baaba naye nga amaze okuba nga omulambo gutuusibwa oba omubiri gwe gutuusibwa mu ggwanga Uganda enteekateeka z'okuziika ndowooza zigenda mu maaso ayinza okuziikibwa ndowooza mu weekend nayinza oziikibwa ku Saturday olunaku olw'enkya oba ku Sunday bayinza omuziika ku Sunday tujja kuba tumanya nja kuba nengera okuba nga mbatuusako information wano ku just following nga subscribing nga nyega kadi nga Kitalo nnyo ekya Mese Bontwe munnange yali agenze kucapa ebintu ne bitabukamu eyo y'ensi omuntu ogenda okucapa okyuse ku bulamu ate obulamu bwa butandise okubanga bukyuka ate munnange n'okola ki n'ofa ensi yo bwete bwetambula kwegambye oluusi ensi tutabula nange oluusi emanyi okundabona nga ye ate ensi kiki emanyi okutabula okula kutubeerawo bulungi ate kivaamu ng'ate ofa nga ye gama bitabula ensi ye confuse nga sometimes nenga tulina okubigumira munnange byonna byebabikoze byonna biba byapeninze tulina okuba nga tubigumira kubanga eyo yensi mwetuwangaalira mbagamba nti musubscribinga ate munyige n'ekkade musigale nga mugifollowinga bagendako bafulumya endowooza enteekateeka z'okubanga bakola ki bagenda okubanga bakola ki baziikirako Mese Bontwe kubanga tulina okuba nga bafulumya nteekateeka oba naziikibwa nki oba ku Sande sina kuziikibwa ssaawa mmeka kubanga alina okusabirwamu okugamba walina okubaawo okusaba okw'enjawulo ate si mu kifo kimu bifo eby'enjawulo tujja kuba tumanyayo byonna ebinaaba bituuseewo gwe just followinga Fadi TV naye nga Bambi Abamalula family Mukama ayongere okubanga abagumya kubanga omuntu waabwe bw'atyo bakoze eki omuntu waabwe bw'atyo munnange bwe yafudde Kitalo nnyo ensi bwetyo ffenna lyekkubo ffenna egyo tujja okukola ki tujja okukakkana okukomekerera nga tukoze eki nga tujja kukomekera ffenna tugenze eyo Kitalo nnyo nnyini ddala mbagita Faale TV egi mbagala nnyo mwena era mbeebaza mbagamba nti muli b'amaanyi okubanga mugyekumirako nenkugamba nti comment section weeryawo obubaka buntira mu comment section osigale nga ogifollowinga bagiyita Faale TV egi bamuyita Amoti Omubalanguzi CEO w'Amalula family bitalo nnyo bagiyita Faale TV egi mubiri gwatuusidde olunaku olw'eggulo mu kiro mbagamba enteekateeka z'okuziika bali mu tteekateeka tujja kuba tumanya ekyamutta twategeera biki byakola kibyamuta nerooza oba oliawo alinamuko ebirwadde bye ebyakola ki ebyatabuka naye nga munnaye ekirwadde kyakola ki kyatabuka n'akaseera buseera ekyavaamu n'akola ki ekyavaamu n'akutuka ndowooza balengera awo banne babaddeyo mu kwamiriza omubiri gwe
newankubadde amalula family yali yagivaamu ne bakoze ki bamuyisiza ng'owaabwe kubanga amalula family badde yayawulayawulamu ng'abasinga bagenda mu bintu birala nnyo kubanga ye Bonto yali yagaba bannaye bano tebakyaliwo nnyo bifuna kangendeko wa e Bulaaya era Kasinde badde atandise okuba nga akola ki akafuna ne munnaye ebyo byavuddeyo mweraba.